Ekisooka tuze wano okulangirira nti abadde omukwanaganya wa Solida omuwongo naleko katulwama ng'abasolida twatudde ne tulaba nti takyasobola tukuumira era nangirira okuva wano leero nti tumuwummuza okukola emirimu gya Solida. Ensonga eziwumumuza ze zino wammanga. Ekisooka alemereddwa okukola emirimu gya Solida gye yamutuma. Tumuwulire eyo ng'akukuta ne Mwami Museveni. Era Mwami Museveni bwe yajja mu Lubaga, mukimanyi bulungi lwasembyeyo yagamba nti yeebaza nnyo Honorable Katolwama kuba tamutawaanya. Ate nga ffe abasolida twatweningibwa kutawaanya Mwami Museveni namuggyako mu bukulembeze. Nolwekyo tusobola kubeera na muduumizi nga ye n'omukulembeze gw'eggwanga bwe twagala okujja komisioni 221 nga yagamba tamukola ki. Nolwekyo twagala abadde amawulire abali wano okuva na leero okusanga Honorable Katolwama nga yeeyita omukulembeze wa Solida tujja munoonya tumukwate tumukoleko ng'amateeka bwe gakola ki. Ensonga endala ezimukobezza okuddira omukulembeze wa People Power ensi kwetaddeko essira nti yasaana okuteekawo enkyukakyuka mu ggwanga n'agamba nti muyaayi atambula n'abayaayi. Ezo ze zimu ku nsonga ezigobezza Honorable Katolwama. Era njagala amawulire abali wano mumutuuseeko amawulire n'abantu mwenna abali wano kitaddamu okweyita omukulembeze wa Solida. Solida bannannyini tugyeddiza kubeera ffe twagikola ki, ffe twagitandika. Chairman wa Solida ye tukyali naye Mwami Lusembo atambuza bulungi. Ekifo kya Honorable Katolwama eky'omukunzi wa Solida oba omukwanaganya tukirondeddemu omukyala Nassolo. Aziddemu ensonga ezimugobezza. Ensonga esooka kwe kuba embeera ng'awembejja buwembejja Mwami Museveni. Mwami Museveni n'atuuka n'okuwa obujulizi ng'agamba nti Honorable Katolwama ye tamutawaanya n'olwekyo amwebaza. Ensonga ey'okubiri yakuvuma mukulembeze wa People Power ow'ekitiibwa Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. Ate tumusuubira okwetonda mangu kubanga ebyo biswaza Solida si yamutuma okukola ki okukola. Ensonga endala tuzze wano okulangirira. Mukimanyi bulungi nti Solida ye yamenyaamenya akabinja kakakoza mutalo okukamalawo akaali keeteeseteese okuba abantu nga tugenda mu kulonda n'obubinja obulala nga Bukiboko Squad. Twagala okubulabula nti Solida esimbudde tukomyewo eryefu lye tujjaddikiriza mu ggwanga lyaffe. Mwami Museveni akoze kinene okuteekawo ejjoogo mu Uganda wano. Tumugamba nti ejjoogo likomye, Solida ekomyewo. Ensonga endala gye tujja okubategeeza nti ffenna ng'abasolida twatudde ne tusalawo twegatte ku mugendo gwa People Power. People Power!
kasobola okwambala akakofiira akamyufu nganje bwe kakoze eki okubazaamu amaanyi n'essuubi tuddemu omutima gwaffe guli gwe twakola ki gwe twalina omusajja solida kye tusooka okubeera nakyo gwe kubeera n'omutima ogukalubanga ejjiinya n'olwekyo tumaze okubeera n'abavubuka abagenda okulaba nga tewagenda kuddamu kubeerawo kujooga bannabyabufuzi baffe n'enkola y'okibba nkalulu n'okutiisatiisa abalonzi era twagala bannasolida ffenna okubeera wano okuyimirira wano tugambe abantu bonna mu ggwanga okwewandiisa tufune endagamuntu twebeereremu bannasolida kwogera bitono katuyite kyamaani waffe naye atuyise muteekateeka eddamu people power baniriza basebo ne banyabo solida solida people power our power people power basebo ne banyabo bannamawulire tubaniriza amanya agange nze Lusembo Musa nze kansala akiikirira abantu b'omu Ndebe ey'okusatu ate nga nze chairman wa solida solida nkyaliwo era emirimu gigenda kutambula bukaku nga bwe gyatambulanga era ng'omukulu w'abagambye omwogezi waffe nti basebo ne bannyabo nti ffe nga bannasolida twakola kinene nnyo okulaba nga tuleeta abakulembeze mu Kampala yonna era abakulembeze mu Kampala yonna tiimu solida yabakulembera ne batuusa mu bukulembeze era tusuubira ffe nga tukwatidde wamu solida ne people power tugenda kukyusa obukulembeze bw'eggwanga buno nga tuli wamu n'abantu tukubiriza bannayuganda mwenna okuwulira omulanga gwa Kyagulanyi tugende twewandiise ate bwe tumala okwewandiisa waliwo akakodyo kalala ke baleese tulina okukebera enkalala z'abalonzi tulina okwebeereramu mu buli kintu kyonna ng'omwogezi bw'agambye nti omukama waffe abadde mukama waffe twamuwummuzza omulongo Katolubwama takyali mukama waffe wa solida era mu kifo ekyo tuzizaawo omumbejja Lutiniya agenda tukulembera ekisinde kino nga tuli wamu ne people power era tusuubira nti bwe tunaava wano tiimu yonna bannalubaga ffenna tugenda kukwata abantu bonna tugende owa pulezidenti tumukyalireko tumulage ejje lyaffe pulezidenti Bobi Wine abeere mukumu amanye nti mu Lubaga ayinayo ki ejje eririmu abakyala n'abaami ejje lyaffe lyabavubuka nga lirimu abakyala naki era ejje lino terigenda kukola mu Lubaga yokka ligenda kutambula eggwanga lyonna tusobole okulaba nga ffe tunoonya nkyukakyuka twagala kukyusa obubaka bwa palamenti bwokka ababaka ba palamenti tubadde nabo obwa kansala tubadde nabwo naye tubayi kikyuse ekintu kiri kimu kyokka kye tulina okukyusa pulezidenti Museveni funa abavubuka abato abavubuka abato kino ekisanja kyammwe muli baleero ffe tubakwatizako okukwatiza abayina emyaka 4 naye mmwe nga mulina emyaka 25 myaka 18 myaka 3 muteekeddwa okuteekayo ebirowoozo okulaba nga tukyusa eggwanga lino so basebo ne banyabo bannamawulire mugambe abadde honorable wa Lubaga South ti abakulembeze ba solida n'okuva olwaleero bakuwumuzza era agenda akolagana ne ttiimu ndala naye ttiimu solida tusazeewo okolagana ne people power gyegyatakkirizaamu so n'olw'ensonga eyo basebo ne banyabo tubasaba tubeere bakkakkamu ng'Honorable Kyagulanyi bw'agamba batunoonya okukuba amayinja naye tetugenda kugakuba naye ate tugenda kuba bagumu nga tulwanirira eggwanga lyaffe lino
mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo ssebo chairman waffe okugenda ku adressingako ku nsonga luno era ne mu lulimi alaze nti aleese omuliro omupya mu byobufuzi bya Uganda eri bannankyukakyuka awo nno ekintu kiri kimu kati oluwama tumugobye era solida kati tuyingidde people power butereevu ate nga team leader waffe ye Mumbejja Nasolo Eugenia Kafunda Omumbejja Nasolo Eugenia